bane kino ekyenja kya weekend. Hawula kibeewo. Temungamba. Nakade kumacha kuna wancha. Kumachanga nyo. Bana nembayimbira kanya kaimba. Akaimbe nyo. Nakade kumacha. Nempira mawulile. Siteje good day. Kuna. Ma. We. Wale sale zitakole wange. Bana. Nine naku. Bana wachanyo. Tuli mu vibe just. Kuna. The finest people are in the building to give you the latest, the good, the I'm only going now to go in and to show any time because our community Mwabaja kwe mtu bafunate okumaliriza. Jamsa community tega alam. Okay, hala echika kwali, abagala self ko kwali, abagala mazinga, abagala atatwagala Jeko TV yebaki. Gwe wonvumira manyo genda kunda bako mufulu swing. Naye abira mwa TV presenters omulimu guno si mwangu. Who busy? Njakuyito bwana buleo. Otegereche tuliko. Nenga mwasize mcha how you guys doing tuli mu February omwezi guno gwa mukwano. Gwa mukwano gwa bumuli nezo obwange bugireko kasente. Abachaye batwesinye. Mulete kasente ndozo batuse mune ku motoka. Waka tugende ku brabus, waka tugende mu Range Rover daddy. Nenga haula tetunatandika. Ekiri ku Twitter mazinga ekiri ku Twitter muliro chichani avunyani simbole nze ngena kuwa mu Washington aliyeyo yengene waikigenda kwa kaluka kwako genda chisholeta mu lugambo stage ya good day kati mukugwa ngaba abayimbi bavayo abamu basanyuse kati abatasanyuse abalanga bavayo ko kirabe abamu Washington yavude nabagamba mwe tugenda ku boycotting ngani Gravity omutuju eruwenda leyo chawo eyo cha story ndala soko simbule oyagala ateka kisimbule ochali ku program eteka chawe kwa katandika tuli mu vibe nyonyonyonyo tutandika wona DJ Medlusto naso kutabula mu mbele ndwenyo kasula stage ya bukede mpola ene mara mpola Ngwanga Josephine atulayo wamanzi zeyo mbadde kutegeza ati betwa twasimbude da MC Masinga kasanyimira maaso ga TV yo bono kwatali mwati no yongeza bulungi nyo ate masaide no tubere aula tubere waliene safko eti tubere sauti vibe ndala nyo era tusimbule tuna producer muto musajja mumpipi watu mweru namkutegusawa ntabe enyire mfuwa empo etumkwatanga akavera tumuza tumusima namulabye nenga bannange ekisaawe kichangu kubaonya aula kumachagano tandikira mukujerega mukwano gwo mfanfe tugambye mbono tishawo sichama munange betwa twasimbule sebamukoze soko ngegende baninga page yani tachebaka soko tuyambi babaninga batya page kastota nikokola ebintu ebyekisiru yoyo kastota ya bakazi kastota ebintu ebyekisiru kuteekako bani yataddeyo n'omwala omusibe ya Pretty Nicole nebamubaningirawo tamulaba naye kamba buli embozi tujja onya simu iyo TikTok yange ngatakora konzi kichi obato ina data waje wayogera ngagula data TikTok yange ngatakora nakugamba tikatuke tulabe agenda okebera TikTok ngaine permanently banned banange mutoro yabulidwake ebyonyumiza fabeka tebabidi mutoro yakujeko dedobozi oye producer osinya mutoro kasefuko nga mutoro ebirowozo tachalina larisa kugamba bireke soko bireke wa umulamu katono bwatuyana mmere yamulemye bansabye namba y'essimu yagambi bansabye namba y'essimu yatekamwe eyokubiri yagambi driver parking anenye boda mbatwaye namba y'essimu mutoro sigala ku Facebook kuba TikTok ndonza tonjagiso atusi Basewo ne banyabo gwe tuli mu kwogerako ye producer waffe twambalaga kodda anaza lokudda atutege bamula batugenze embulango bwe nkoma honga nesibye plaster mumanya kankubye mutoro
Nenga wambe tulina binnya bifunde mu wiki batotandise Bible olunaku olwaleero ngenda kubanga ate mbabuuzaako bonna abasibe abali eruzira abakulu banenagenda olunaku lwa Mande nange ninambula ku basibe nali nyazira bakumu olw'omusibe waffe ono agisebufu kwagala nnyo okutumiddeko nnyonyini ddala tulinawo waliyo Sipapa waliyo taata genda otuwe abanene bangi nnyo abali kabenzi sebo ye kati bwabeera mukomereyo afuluma ayambala ekyayero n'abeerakaawo Katerega naye gye namulabyeko kwegamba tumire ku Katerega tumire ku Kabenzi tumire ku Mwami Sebufu tumire ku Sipapa n'abalala bangi nnyo bannange amanya mwampa mangi naye ganva mu mutwe ebingi byenkwasaganya bannange natuuse eri nga balisibe omanyi omusibe okwaniriza ng'oyinza okugamba tali mukomera nenga bambi ali mu uniform kya yero twadde eri mu apa prison bambi abasibe mwena tubabuuzaako nyongera okusabira ennyo mukwano gwange naddala gwenne kasani mukwano gwange agisebuufu ze sala zante zigenda kukoowa taata kukola ki kuva gy'oli paka nga guno omusango bagulamuza bwenkanya abasibe bandi mu makomerero beetaaga bwenkanya just waliyo bangi abaliyo nga tebagiza misango nenga bagamba wayi katukkirize ate oba obuyinza bwe batusazeewo so tukyasaba nnyo esaala bambi mbeere nga mufuna obwenkanya muve mu makomerero mudde obulamu butambule nga bwali butambula ate bwetuvaayo nensooka ntumira wa tikitoka bonna natandikira ku fibi yataddeyo akafaananyi nga akyali mu kiyumba nabaddawo nga ndaba akafaananyi yakatena ku Facebook n'agamba otwalanga obudde n'ojjukira gye wava fibi nga yalina amatama amanene fibi nga yali mukiyumba eyo emmere gyeri ewera era bw'ogenda okukola tosula njala Abarabu baliira ddala nebambi mujjukire nnyo gye muvudde sefuko bw'ofunanga akaddo tunako bifaananyi by'egyemaliga n'okusitinga awula wali weerabyeko emyaka 3 emabega obeena teweekanga bwasimu yange munange okumanya tulina bingi nnyo tugenda kusaba ennamba y'essimu eyo gyolaba ku TV yo ogiteeke mu ssimu yo bulungi nnyo nyige wali ku dialdi nti 0-4-3-3-7-8-7 twogereko naawe otubuye kye waloose nawa gy'ogenda okyakayo olunaku olwaleero nawa gye wakyakalidde allo bulungi munnange wasusa otya wa TV kakendeze tulire kyoyogera sekiwulidde kyagambye allo bulungi taata wasusa otya yosebo omubwati kali wano kabubuna ogamba otya wasiza otya simaneja wakataliya nekano tasukawo sooka owaga abaana abe ennaku z'omwezi nga 3 nnyo bwe mutakiiko oba tunaabakola tutya tewali nzikiza obwana nze nasooka obwegomba ne munnyimako kamu ndaba nabwo ku kido nze mmanja gwe kyoza okutugamba taata naye abembalala tugenda ssebo mulimu neyafudde gamawole tugalina takyalina kyabagamba kituufu kuwamunyawo wangi bade mpirayogera kusefuko bamaanyi kituufu mullo kituufu sefuko alina entalo kyogamba ntalo kize ndimu tukyazirimu ezo naawe ngadde sefuko nga yakyuka sefuko nga nakyakuba nnyo
ebyo bikadde olimuleeta history toletanga history wano totubudde nawaje ogenda kyakalira ate waje kiwaloose amme yaloose tugambe allo jamu eyaloose tugambe elo allo wanji taata Juma bulungi munafu wasuzooti waloose eki muganda wange eruukedde otulabe kyekirooto kituukiridde naye nga yo wakyakaliddewo ejjo olwokutaano Okay. Naye nga tetunyalabya twabaddeko entebe awo ku lunaku olwokuna era ng'abaana b'entebe balaba ekyenkya kya wiikendi omukyala nerabye ofuna erinnya lyagaiba neffe tutega nnyo tubeerako nnyo nyini ddala tubaagala nnyo mubale twagala naffe tubaagalira ddala nalabye nga walabe pilot eyabadde ampa aga nga ate ayingira enyonyi yabadde kali akafaananyi kewatadde yabadde ampa aga nemulanmuzi omusajja nga njagadde nnyo nomuwalabu esaawa eno yabadde akuta akaveera k'amazzi ga benzooli mu nnyonyi naye hawula nina olugambo ze Justin nsirise nkulinza oŋŋambe nti sefukosimulula tusooke ndowooza tugende mu birooto tulabe munnange fano twabagamba nti bw'oloota genda ku Facebook page Bukene TV like the page oba osooka okukola otekeyo ekirooto kyo tujja kuba tukivvuunula katugende mu birooto mulekerawo okulekaana ngenda bakuba kasugende walaba olina akabina walaba olina buli kimu takikwagalizangako togamba muno omuntu owuwe yekka yasobola okukola ekikyamu oba yasobola okuloga n'omuntu omulala abali eyo mwegendereze abantu bye muyita nabo oyinza okuba nga yali mukwano gwo oba si mukwano gwo naye olina okwefaako buli ngeri yonna bakukwatemu ebyo ebyakuyingiramu addako Mai Abdala oloota nnyo ng'oli mu kuba ng'oli bwereere nga onaaba munnange Abdala kitegeeza olina okunaaba ku ddagala lyonna ate onaabe ne ku mazzi g'enkuba enkuba eyo ejjako ebisiraani era enkuba nga webanga ekusanze nga butinitini sene enkuba erimu ebimyanso biradduladdu oba eyakibuyaga ogirekanga n'ekkuba oba olina gy'olaga n'ekubako n'ekunazaako ebisiraani oba ofunye nno omukisa munene nnyo togiddukanga obukuba obutinitini mpozi ng'ekulwaza omusujja kubanga eba ekunazaako ebisiraani Katonda aba alinga agisindikidde ggwe. Era mayi ogamba oloota nnyo ng'omuzeeyi anywa sigala oluusi naawe nga omunywa munnange ogwo omuzimu weesabire guleke kukwata kubeerawo ng'okola ki nga omunywa kubanga sigala akendeeza obulamu kubanga aleetalanga kansa. Nabiryo Kevin waloota taatawo ng'akubye stepmother wo embaga ate nga baayawukana dda emyaka 4 emabega munnange stepmother tebajja muddira ate n'embaga tebaligimukuba era manya nti tekiribaawo addako alala Owini ogamba nti waloota ensolo nga ekugoba wewadduka n'ogireka ka distance weyabanga ekutuukako n'obuuka mu bbanga munnanga ekirooto ekitegeeza kubanga abantu balogo abantu babi gye tuyita gye tutambulira be tuba nabo mu nnyumba embeera yonna yonna mukimanyi bulungi nnyo mulina okwefaako ate nammwe nga musinzidde abasaba musabe abasiba musiibe buli omu kyayagala ky'abakola okusolongazi ali bulungi ekyo buli muntu yenna kyayagala addako. Tisha Nagadya oloota nga waliwo akusiba enviiri munnange ekirooto ekyo kyegendereze nnyo Tisha omuntu okusiba enviiri si kirungi bakuzina enviiri ez'obulijjo z'ogenda mu saluni n'ogamba bansibye nedda
akirabika waliwo akuli emabega nga bakujjako enviirizo nga balijja bakuloosa oyina okola ki okwetambulira ngaliwo eyakusiba naye ng'akozesa nviirizo abantu bakikola nnyo bulungi nnyo n'akulogeraawo nga gwe tomanyi ate olumala ne beekweka nga toyinza mutegera akikola nga bagamba bintu birala waliwo abalogera mu lubaale waliwo abalogera mu bintu birala byonna nga ne wootambula otya tebali bitegeera pozi ng'osanze kafulu n'akujjanjaba nekimbasaba bw'obanga otegedde omuntu akuloga gwe mulekere musabire Katonda ye kennyini nnyini ajja mubonereza mu kiseera ekituufu gwe fa mu kwejjanjaba obireke weegange n'okweganga awo oba ojja kukola ki ojja mulwanyisa nga buli kyakusindikira kiddira ye oba ayagala osiranye baana bo be basiraana oba ayagala ku accident yagigwako ayagala ofe ewuwe wewafa naye tomudizanga kintu na kimu oba oyagala omulwanyisa woligezaako kimuddiza awo oba oleesa obuzibu awo naawe oba ojja kugenderwamu oba ojja kufiirwako ebimu mu bulamu bwo temuddizanga bantu mwenna toddizanga muntu yenna oba temuddizanga bantu bonna abakoze ekikyamu musabire tomukola kintu kyonna Katonda ajja mubonereza kubanga bw'omuddiza olutalo luliggwa ddi mujja kubeera ku ekyo gwe tomuddiza ye bajja muddiza mu kiseera ekituufu naye kennyini akirabeko ate ye kennyini ajja agambe bannange nsonyiwa aswale mu maaso go addako Kasajja Sise waloota enkuba ya kibuyaga ng'etutte omwana wo ng'ayina ebisumuluzo mu ngalo naye gwe n'okaaba kitegeeza munaye Kasajja olina okulabirira omwana oyo olaba li alina ebisumuluzo mu ngalo omwana oyo kyekisumuluzo kyo ng'akuze ajja kuba akufaako buli mbeera yonna. Teddy M waloota ng'omusota gukulumye naye n'ogukuba n'ogukutulamu ebitundu 3 naye ekitwe ne kidduka munnange ebyo baakusindikira byakukwata oba ebirogo oba ebiyembe byakukwata ne bakukuba omusota n'ogukutulamu ekitwe ne kidduka neera ebimu byadduka ebyajja ne bikola ki byakuyingira ebimu ne bikola ki ne bidduka kiraga byali byamaanyi nnyo naye okusinziira mu mbeera gy'olimu nze simanyi gwe kennyini nnyini gw'olina okutandika n'osalawo kyoddako omukwano omugagga waffe Profesa Fredo tukubuuzaako baŋambyeko ne mukwano gwange nfanfa jja je omugagga je naye ayingirawo abo tebaalinda Desemba bajja mu ggwanga kulwa show ya MC Mazinga bagaye bagenda kubeera basponsa bajja ngenda teeka yakalankubukedde TV nga tukifa bakula manager Asmat agamba atya side yawe Kajans big up yourself ate gwe kibakoze kyakabi nnyo okay ngoma zo kutumira ku bagagga abakuno tumira abakuno Lotesawe nebera ya lugambo nga omu Dr. Sefko abakutusaako olugambo olutuufu twalumuwa kubanga lutegeera waliwo abala betyenjawo kajjansaawo ku paani awo kakulawuda abawo babeera akakazaako mazinga lwaki kakusazaamu nnyo ng'ogenda otukoonawo abangi batumireko ama abagagga bange ab'okupaani awo awula leero anzikiriza tubagala nnyo ab'okupaani kajjani katugenda ku b'okupaani katugenda kuwa obudde Sefko twabagamba nti Sefko yenannyini lugambo ffe twalumuwa Dr. Sefko mu bibuuzo tubalaba nnyo ku Facebook nga mwogerako wano nga bataddeyo Sefko wuuno waayita najjalaga tebitukwatako ate nze naba mutandise hawula nkubuulire ekibadde mu wiiki kitokota butokosa amawulire mangi naye tujja kuba tujabulamu buti bujabuliza olw'obudde okimanyiko nti n'ebibuuzo byakomyewo waliwo neno tiktoka munnaffe alina following nene nnyo bamuyita Brennan Baby bambi yayise ebibuuzo yafunye 19 akana akalenzi akambalanga abawala kemodera naye mwezi alina amabeere ate kyali awo tetumanyi naye nga mulenzi muwala ladies and gentlemen anyways mwana kuba alina emyaka 2 yafunye 10 yafunye busatu kyekyo kiddako byonna bingi awo ye bannange tuba tukyali awo ejja enkuba yatonye
nabadde ne Keizi wali eri ku Power King era etonya Keizi nangamba kinkoledde amawulire nemugamba lwaki osanyuka nti Kamiliyoni agenda kumpita era tugenda kubako byetukola interview nadduka nakola interview nandeka kuba yadde agakola lugambo yekka abantu baffe nkugambye stage yagudde eyabadde gwanga mujje nefuuka gwanga mudde eyo nkugambye eyabadde gwanga mujje yafuse gwanga muddeeyo abantu omunazanko okwekuba obwama oba emiggo giri gye yakuba owa booda gye gimufuukidde bino oba bulijjo bino bye babonyabonya abantu munnaye buli omu ng'ayogera bibye naye wenjogerera ssaawa zino ekivulu bakyongezaayo mu maaso ekivulu bakyongezaayo paka nga 24 naye stage yakubye abantu stage mulimu neyafudde mulimu neyamenyesa omukono Bigi yazirise ono mutalo wa Bigi yazirise nagweri bane navamu miramira nkugambye ekyabadde wali eri nga tekito kati nkugambye fetwabadde wali nga fa bamuwujja kati olutalo ne lutandika okuyiika wali eri ku Twitter Washington navayo napostinga kubanga gravity yafanyuse nnyo napostinga nga mukama wa maana kyali sele ne bitabaawo mukama wa maana kankusalemu ekirime naye ndooza ensonga zinazabayibannange bimulekera ebintu ebyokwesojja wakuba hit kuba osirike okuba endala n'ebino ebintu byokwevuma anti buli omu ayagala abeere w'amaanyi nga wobanyi nti buli muntu ayagala kubeera star naye kati ye gravity kasita yakoze statement yo buli muntu kati atandise omulumba Washington yavuddeyo n'agamba ayagala badije bonna bagano playing a music way boycotting buli omu ayagala mu boycotting kadanga ya bato ya ntalo tuba tukyaliko oyo Washington mazinga abafumbye emmere ku ggwanga mujje mwagikoze mutya mwagiridde mwagiwadde bakugambye emmere bagabyenga be nalabye omukyala ng'atunulidde emmere gyafumbye naga ngenda gikola ntya naye ate stage eyo yabadde y'amaanyi olabira ddala omumanyi neba neggwe sitani okimanyi abantu abamu basala ekigambo bagambye mbu stage waneno we bayimbira kakozeemu nga sayini ya Illuminati abantu nno baagala Illuminati newe bitajjira bwera Illuminati ye yatonyesezza kaemwako mbunne enkuba we yatonye ne kaaka abantu basala ekigambo kati bagenda kukola batya kuba ezo zonna sente ziyise bino ebintu olaba omutegesi lwaki onagambye mbu yazirise kasooka nalowooza ku ssente egyo abadde amaze kubajjukira Dr. Kamiliyoni agenda okukkirizibwa okukuwa olukusa omutimba ng'omaze osasula that's why Balamu yali contract ye weddeko ne Kamiliyoni Kamiliyoni abadde agaza okufuna abantu abalala bagula ebivvulu bye abadde Bigi yagula ekivvulu kinene atandika okukola ki okutegeka awo awo tugambye nti Balamu ono yegasse n'abawana Kamiliyoni kirabika bagamba tekigaana kubanga tomanya ayinza okuba yali akyagalayo kasho ku musajja nekagaana naye tulina vestimane wano waggulu ekkololo etenti z'emyoleso gyonna zonna enkuba yatonyeeyo teri tenti n'emu yakoze eki wetwabadde yadde akatebe okwewunzika naye tukyebuuza lwaki stage eno yamayuuse enkuba yonna yabadde eyiika wali lugogo wokka ekampala yonna obedde abantu wakalu naye nga tuvudde ebyokusaga bannange Dr. Kamiliyoni munnange mukwano gwange kibiina kyabulisaako ffe tuli basanyufu n'akamu era tuvumirira abantu abavuddeyo okusanyuka ku mbeera eno leero kigenze wa Kamiliyoni enkya kigenze we tusabule emboozi endala munnaye mu mboozi endala ojjukirako nti nno Ashira Gashumba bambi yavuddeyo abantu abadde bazedda bannayeze n'emboozi ekyangu naye bambi yabadde akoze foundation ennungi VIP ng'olabye yatugenda kunyumirwa kumbe sitaani agamba linda ku ssaawa eno owulire mbadde nagenda kushira Gashumba naye katusoke ku Kenzo because Kenzo is bigger than Shira bambi Kenzo awadi ya mulema Big Eye navaayo n'asanyuka n'agamba yali osanye kulema n'ekisiraani abamu ne bagamba ine ekisiraani abamu ne bamugamba oyo Kenzo malala ge gamulemesa Kenzo weeraga nnyo naye munnaye Kenzo yayogedde lulimi ki ku Grammys yakubyeyo oluzungu awo yayogedde sente singa nnya nawulidde embogoja giteka ku TV ngamba neyibba mpola naye n'akikuba
Kenzo buchanga abera mu bintu byembo bagayita iga luzungu. No, there's a difference. Wobera eri oluzungu eri lwangu nnyo. Balete baka ku. So agenda nkola naye bambi yakikubye yakubye mu mbogo yadde era ndoza kati Kenzo w'amaanyi mumulabya ayimiridde. Bazizaako Mr. Kasirye wasuzo otya ssebo. But mukama wafu. Tata tukwaga nange mukwano gwange nnyo Mr. Kasirye. But Kenzo was rated as the shabbiest on that very occasion. Tite nyuma. Yali tanyumye totally he was off the no kati omukolo ngogo Grammy kubera best dressed ne worst dressed kati mulabadde worst dressed yabadde worst dressed bambi alabi kati omanyi Grammys chilinganze Dr. Sef kunwani gwajire suti wajira anyway tuvene bambite yawangula awadi ate tuvudde mutawangula ate ne bana bayo yavayo baminagamba eyo kozadi yagenda wa South Africa yagambye mwalimbyemu eyo awadi yabadde yange oluyimbo lwabadde nominated limba lunene nnyo lunene abantu badde balutegeera so ye yavudde yagamba Kenzo yavudde yagamba naye awadi egenze walala tewali problem naye ye bana boy yavudde yagamba mulimbye nnyo Grammys mwamalidde ebiseera okitegeera aula bintu bya awadi bino biringanga bolapo omusambi w'omupiira timubeera mu kisaawe tiimu ezi tulina okufuna kempanguzi oba ate ekyomupiira nakyanjawulo kuba kyomusobola ogwa dro naye kino kiriko kuba nti eriemu waliwo alina ogitwala kati ediriza musuuza big up yourself while representing the Uganda. He was nominated. Just the fact that he was nominated. No, so bamu appreciating the bamu wadi talking of appreciation bamu wa nominee. So nmogi kaima yavuddeyo natwesibako. Nagamba ono yayimba yimbo nabyo omukazi musambwa. Mukwano yavuddeyo ne yeripa kugunde yawangudde awadi. Ono Temzi namugamba mukwano twashayalinga obuliri mukwano twasula fenne ekigo mukwano tonera biranga wansubiza oluyimba yali gundi bali kigo ne gutomanyi Temzi bamukwata wano omale kozi Temzi bamukwata ko ali mukufirira anyumiza kwako abula mukowa gwe koni bamusibako wane Uganda mu COVID yane magina yakakasa magi bali bonaku buliri kati mumuleke mukazi mutufu Limamu bamusubiza collab magi agenda yimba chine Temzi omanye bayimbi bazibu nnyo sere bayo kujja nakoyegezaako bagenda mu collab ya omukazi mulo Nigeria no Uganda ngamba tuleka wamma tuleke bibuza ngamba kibuza magi amma tele tukuyina ko buzibu naye emboze endala Washington mbu bagala kwekuba na Waikibenda olutalo lwatandikidde ku Twitter Washington lwakitava nnyo Baida wenzo omusajja oyo ndaba babitadde muri dia Jasmine kubanga ono yavudde nagamba bannanga abasanyukira embeera ng'enimbi musirikeeko temusobola asanyukira munnammwe ng'afiiriddwa ko Waikibenda bunno naawe kati oyogera nga wasanyuka wano nga Drake ali akoze eki agudde ku Twitter kati neebuuza Drake ali atategeka nga kivulu agirawa mu mbeera eno mu situationship eno gye tulimu ey'okubanga onanyolwa wamu n'ono ategese ekivulo mukono gwange nampereza ka message nangamba Sefco tomanyi nti oli Waikibenda yakola oluyimba n'oli munnange ne Jasmine ate nga Washington yali ate manager w'oli kwe babiri mwemba birimu emboga bazita mboga kati birimu emboga Wachenga. Ochitege. Munaye era mu wiki yemu. Kiraga shimba yavuddeyo n'atuswaza. Na tulaga kontino mwe bimogera temuyina na temumanyi. Yasoose n'agamba njoyeza okulaba ku Beyonce. Mbadde nchayo yokulaba ku Beyonce. Rickman ticket n'agikuba ku table. Eyaki. Beyonce inatua. Anti Beyonce olwalanze tuwa bwati. Aba yakakipostinga ku Instagram. Rickman yagulidde gundi. Shira yakirowoozeza ko bulowooza nga tannachogera nti ayagala genda laba Beyonce. Katusabe tubirabe ko bagenze. Bali family ngagga naawe. Bani abagagga. Olaba Shira olaba yasasulira Rickman n'asamba akapiira mu Manchester. Okitegedde. Ate n'omukolo gwa Shira gwe yabadde nagwo. Gundi musambi wakapiira mu Manchester. No alaba abasamba. Bakusibu. Mpulira bya mwezi. Yaguddewo edduuka semaduuka. Bannange nga tuvudde mu kirala Shira is a very hard working girl. Yeah. Era yabalazeeko achievements Shira zaayina myaka gyayina bali myaka emeka kino kizitiraga bali myaka mingi nnyo tebali achievement so Shira comes to you my girl era comes era Shira tugambye nti Rickman oyo yamweddeko $7 million contribution
eyokola ekintu ekyo kyakoze so tubeera n'abasajja batusupportinga si bintu biri byokka mukwangateekamu Rickman by the way, family of Rickman is a rich family. Best Sweden. Simanyi lwaki gundi tamwagala. Gashumba. Gashumba ngwe yakutteko n'empugalo Gashumba jawate ebintu by'ekiyayaye ebyo. Tolika uli musajja mukulu okulimba kubi. Bamulese wano bamutolo ne bamulaga ne Segwe ne bamulaga obukakafu. Sebo siye gwono yagaye bubabi gase bifaananyi buyete yamula kirungi tanywa mwenge kasaba n'agamba nti yamula wa miliyoni 5 wadde kampuni eno ebanja Gashumba era ngenda saba kubaloya abamu tutandikirewo okunoonyereza ku nsonga y'okwogera by'otaatuukirize omwami Gashumba yasitaddewo miliyoni 5 okakafu nemuvaayo ne babumulaga kakati ndowooza tutandika kati tata tuleete mwami Kigono osimira shira nze mazinga munnaye story mukwano bagoba bakoni nange sikaagala abovirivi nange sikaagala munnaye story esembayo yakana akayayi mukyala bindeeba nkuwa olugambo nno gwennyinza kwesonyiwa nkwatazalina olugambo ate nkuwa olugambo weeraga mukyala bindeeba yavuddeyo ku TV n'akonfaminga nti ye ku luno olunaku lwa Valentine tagenda kufuna birabo agenda kwewa ebirabo ye nga binde ye nga Nakitto anti kati yafuuka Nakitto omukyala omugumu takyali oli bindeeba yagambye agenda kwewa ekirabo era bannange nammwe abayita mumuwe ku birabo ebintu by'omukwano yagambye n'omutunuza mu bintu by'omukwano mugenda vaawo bubi banange wiiki yalaanaye kapo gyenjagala eyo noneko gimanyi eyasebunya eyalema nja kweyambula waliwo kapeta ending nti yasobola eyo teberinamu omwana kati eyo ngomu Kenzo teyamwinamu mwana ndudde mu bintu by'obufumbo leka nkubuulire history w'obufumbo atavaawo alabye bindeeba nga bamukyawa omusajja asoose okuzaalamu omwana musobola okwawukana naye next father obuyo chuduleni kizibu kubanga oba omanyi tiktak oba otya noswala ku mpisa za Rema nkubuulire nkyogedero mmeka sijja zoogera ku mpisa za Rema ku mpisa za Rema tujja kwana nze jjo gakuleetera kyali ki jamu amawulire kayongerere wamanyira ngogedde so bwekyagatta naye omumwa guno gulina olugambo songa za mutolo yazimanya jaziba wamuvangu mix si wano kona kumuno ngambe wekumire kubukedde tukyali kubukedde TV program ya weekend akadde kabadde kasefu nga kuwa ku lugambo luli bali naye nga ate era tetunagenda wala nnyo tugenda kuwummulamu tukomewo n'ebirala bingi nnyo tulinawo ko katip ka mwana muwala Cinderella Sanyu nga ayogera ku bato zaabwe ze babaddengamu tulinawo ko katip awo nga Khalifa aganaga ayambalidde Big Eye Khalifa bw'otave ku Big Eye nze nawe Khalifa bw'otave ku Kenzo nawe bw'otove kwawa katugende mu kuwummulamu